abantu balina ebizibu bingi mu Lungereza ebizibu babiyita problems. Mu bintu byonna by'osobola okubeera okuva na leero tobeera kizibu eri bantu. Abantu balina ebizibu ebibamala. Don't be a problem to other people. Be a solution. Kale bw'oba tosobola kubeera kintu kyonna kirala, beera omuntu azzaamu abalala essuubi. Be an inspiration. Kankubuulire, tetuli kye tuli kubanga mu butuufu tukola nnyo. Okukola tukola, naye waliwo abatusinga. Waliwo omuntu ategeera by'okola ebyo okukusinga, naye ate tafaanana nga bw'ofaanana. Waliwo omuntu asobola okudduka okukusinga, naye ate tannatuuka gwe w'otuuse. Ku nkomero ya byonna, nze ndowooza nti Katonda atuwa n'ekisa ne tusobola okufunamu ebyo bye tukola. Totuulanga wansi n'olowooza nti olw'okuba ggwe olina bw'oli, abalala abatannatuuka w'oli banafu oba tebalina kye bakola. Abantu abo ddayo obasitule, ofuuke ekyokulabirako gye bali mu bulamu bwabwe. Obazzeemu amaanyi n'essuubi nabo basobole okutambula. Be human, beera muntu, kubanga naye w'otuuse totuuseewo nga kyamagero. Newankubadde tusobola okutuuka we tutuuse ne tulowooza nti tuli ba kitalo, tetubeera ba kitalo. Katonda aba atuwadde ekisa.